Je nakulira namandu wakabaja yangamba nga meeting abantu abavugaso osobola kufuuka omugaso mu nsi. Oliko SB4 MEDIA togosa ensonga. Ndi wamukisa munene nnyo okubanga olunaku lwairo nzizeeko side ze Wakiso. Bulijjo musajja wa Katonda mulako TV. Mawulire ne musoma ne ku social media nga bitambula naye olunaku lwairo mu meetings eko musumba musajja wa Katonda nsanyuse okusisinkana. Nange SB4 nsinze. Nange badde nkulabira ku social media. Kati ate mukama wa buyinza nti waliwo ebintu byetulotako mu bulamu ate notuuka nobisisinkana. Nzani atuddeko ko naawe. Nange nzayise okulaba. Obulamu buli butya musumba? Obulamu bulungi mukama akola era tumwebaza. Kyatukumye mu COVID ono ekisinga obukulu. Mu COVID nalaba nga ayambe abantu bangi nnyo nengamba lumu ndi musisinkana kwa nisabira nengo na kolwairo munzikirize nyumyeko ko ne musajja wa Katonda Bishop ARNOLD Muwonge. Amina. Tusa kutwanywera wano wetuli. Kali wano wetuli eno gye bayita Kampala Children Center. Wano tuyinawo Children's Home. Ne Children's Home yaffe yanjawulo it's not really nga orphanage bwoziraba. Afu omwana wajja wana abeera skilled, abeera developed. Yandoza wala amayumba tegazimbiddwa nga orphans. Gazimbiddwa nga proper homes. Ekigendererwa tibwoboze wano mukama akuyamba. So tulina abaana betuyamba abamu abajja wakonyi olutawo lukyalo kati bakuze bakazi bakulu. Tulina ba models, tulina ba advocates, then abalaba tubajja ku streets, abalaba bava mu kisenyi eyo ngedda batabana kisenda. So kids come from different places. Naye bwe bakula ne baddayo abalaba ine waabwe bwe bakula ne tuzaayo ne tu training abazadde baabwe okubalabirira. Tulina be balonda ku nguudo poliisi beereeta be bali wano ye children ye Kampala Children's Home. Katale kituliye mabega ze bayita Destiny Bridge Academy ne Stride Academy. So tulinawo primary school erimu abaana nga 8, tulinawo ne secondary school abaana nga 5. Naye nga primary school era ffe twagizimba nga is one of the best grades standards ze tulina wano mu Wakiso. Then ne waggulu eri mu nsiko gy'otasobodde kulingiza tulinayo science center, STEM, actually STEAM, science, technology, engineering, arts and math. So ngekigendera twagala kusikiringa abaana mu bino byolimu ebya technology, ICT, engineering n'ebirala. So that's what we are trying to do with the kids here. Okay, ndowooza bawulidde tusaba tweyanjulirako Bishop teweyanjudde nze nakwanjudde. Tuweyogera kejo nakyo kiba kya mukama. Bible ligamba bogenda ku mukolo linda ko bakutuuza. Nze ARNOLD Muwonge. So of course Muwonge wale yabuuza Muwonge mu Uganda, Muwonge wa na Uganda. So naye ngambeera ntule UK ne Manchester ne US very often. Buweereza buli mu nsi yonna, European Union yonna, Belgium, Germany, Holland, then in the UK, then era nze head wa wano nga CEO Chief Executive Officer. So tulina ebintu bingi, tulina amakanisa Destiny Bridge Churches agasumbibwa abasumba baffe ab'enjawulo. Tulina network y'abasumba eri mu 10. Si basumba baffe naye abajja to learn from us. So it's a network of influence. Tioba influencing olina agamba nze nja kujja. Then nebino byetukola namwe bandi ba musicians bani. So it's a whole enterprise. Naye nga yenze ekisinga obukulu identity yange eri mu mukama waffe. Amina mukama yebazo. So si mu byenkola. Identity yange eri mu Yesu Kristo. Project ino gye tuliko wano wetuli. Wamaze obbanga ki? Tetuluddewo nnyo, tumaze emyaka nga 15. Era emyaka 5 egiwedde waliwo obadde otudde okusooka ogw'omuti mukulembeze w'eggwanga yagusimba. So President Museveni yajja wano na commissioninga ekifo kino era mu June mu July baali bakomawo okujja wate kujaguza emyaka 15 ne bonna bazze ne gundi abadde wano mukulu waffe Charles Mayiga Katikkiro waffe wa Buganda abaddeko wano bonna bayiseeko wano mukulu sekandi. So abantu bajja wano ne babeera inspired era tubaaniriza bonna from all backgrounds n'ebiti ebyenjawulo. Tumaze emyaka nga 15 guno mwaka waffe gwe 15 era sebo webale kujja. Mukama wa kisa olwokubanga nanga ate mu myaka 15 ejo ndowooza mwagenda okutandika nga nene myaka ngena. Ngoli baby. Ndikuwozadde. Mbansaga. Akubira ngoma nozi. Okay. Obesinga wabweru wa Uganda. Okwasaganya oti emirimu
kuba tulaba project yonnene nnyo. Naze simanyi oba omulembe guno oyinza ogamba obeesinga tekinologi yajja kakati abantu bakolera waka abantu bakolera ku computer kuba omuntu just asobola okuba nga alina ka home nga n'abaana nga 15 naye nga buli kimu emmere yaweddewo ate sabbuuni ate ebyokunywera ku caayi. kakati ze nyina omukisa ndeizinza era ndowooza olaba wana abakazi n'abasajja nti actually abantu like 50% oba 60% abantu abankolera nyina investment mu bulamu bwabwe nze mbakuzizza okitegeera. So I've spent the last 20 years of my life nga investinga mu bantu so kubaweerera kubakuza kubasasulira school fees kuba training ne kakati era tuva mu gye bayita master class y'aba businessmen badde nga 30 nga njogera nabo. So I have made a lot of investments in people. Mukama yangamba bwati bayinza okwebuuza atuddeeyo mukama ayogera nti toteeka sente zo mu brick and mortar mu matafaali na cement sooka oziteeke mu bantu. So nze investment zange eziwedde for like emyaka egiwedde nga 2 zitadde mu bantu. Kati gwogambe walina emyaka 4 nyina abaana benkuzizza wano ba models mu Kampala models mu fashion nyina abaana benkuzizza abayimba tulina abaana amakanisa ge batutte be babakubira endongo so tu investinze mbaana nga 10,000 kakati abantu abo be investinzeemu ate kati abamu be bakola wano kati bwakola wano omutima gw'ekifo agulina sirina kweraliikira wabanga yasulako wano ne wabawo ekitagenda bulungi ate kati nga ye manager amanyi engeri gyakirabirira. So kati kyera kyenkubiriza bonna abakulembeze nganze nti tuinvestinge mu bantu Katonda tayiwa. Okay, Bishop mu kaseera kana ka covid oba ka lockdown abantu ovudde ne bakaba tukola ngo yambye abantu bangi nnyo omutima ogwo guva ku kitwaba ba Bishop bangi nga akasente bakalina nawe natavayo naganti kanyambe ku kyalo bwekiti oba kanyambe omuntu bwati gwo mutima gwa gujjawa. Ba Bishop abo bogambye abaana ba pastor nabo bayamba naye ndoze tebiri mu mawulire kuba bobeera pastor ba pastor fenna tulina abantu abatudependingako ku kanisa so ababasumba nabo bayamba ne maybe te abantu tebakimanyi naye omutima Bible Yesu yagamba bwe nali omulwadde temwajja kundaba bwe nali omuyala temwampa mmere bwe nali obwereere temwanyambaza muve mu maaso gange mwabakola ebyobujeemu. Era Bible neegamba nti eddiini entuufu kwe kulabira bannamwandu ne baamulekwa okitegeera. Ate Yesu n'agamba mwagalane ensi yonna weeneemanyira nti muli bayigirizwa bange. So okututegeera nti tuli bayigirizwa ba Yesu actually it's how we treat people. Engeri gy'oyisaamu abantu kiraga nnyo oba ddala okkiririza mu Katonda. So kati omutima guvaawa Katonda ya kuweereza mukama buno buweereza okuliisa omuntu buweereza kati ngolaba wali musajja alokose mu Nakatemba okitegeera simubuulidde enjiri naye alabye Yesu mu bikolwa okitegeera kati so Yesu kyatutuma okukola tulabirire bannamwandu tulabirire baamulekwa tuyamba abali ku nguudo ndoza sitolo gimanya y'Omusamaliya ne musaba bonna baamuyitako ba priests ne Omusamaliya gwe baali basosola ate ye yayamba n'agamba oyo yatuukiriza obwakabaka bwa Katonda. Eno yenjiri oyo ye Yesu kuyamba abantu kuliisa abantu kudduukirira abantu nzikiriza yenjiri. Nga tomba Bishop wano bwe tuli waliwo church akakati kanisa yange gye nsumba zisinga kubeera abroad naye kati ebungereza gyendi tuli mu lockdown ya 2 gamba kubiriza abantu banange covid gyali tweyise bulungi social distancing era webale kuntuula wala social distancing covid bananga boluganda gyali oyo bwaba takwatangako nze nyina kati ebungereza waliwo omusajja ankolera mama we ne taata we baafa within 24 hours COVID. Yenyina ba dokita kwa tulina eddwaliro wano tulina medical center y'amaanyi abamu ba dokita abakolamu bava bweru ne ba dokita bange babiri abebweru ka covid kabakwatirayo oba kitegera so kati nosonyi okuba omulange gw'abantu okutereeza n'abantu beetereeze covid kati so kati ebyo byonna ebintu byebiri naye nga kitukiriza mukama ajja kuba nzirira mu kibuuzo ku church wano wetuli church kati church bagiggalawo baze waffe bungereze kanisa teziriwo kale kanisa nze yange nagiza online era erina mu linnya lyange Arnold Muwonge tero gigoberera following kweri kweri koli kirungi era gwatuulira leero likinga page Arnold Muwonge ARNOLD kuliko ekipande kigamba reimagining the future so kwe tuli buli lwa Sunday mbeerako ku ssaawa
5 ez'okumakya for 1 hour yokka ate era buli lunaku kubeerako enjiri videos ez'enjawulo kale kanisa twagize online maybe okutuuka Feb paka lwe balituggulawo. Okay. Bishop era ne yawa ne ya Uganda sisi tetugiggulangawo twagireka nga tugigadde olwa COVID. Okay, Bishop Ngatumba Mumba. Oyinza obeera ng'oli wano oba eyo gy'otera okubeera. Naye okkiriza nti Uganda erina abantu abali obubi ennyo. Nzikiriza nti Uganda erina abantu abali obubi ennyo. Kati obwavu buli universal SB4. Ne America erina abaavu. America erina abasula ku nguudo. Bungereza erina abaavu bali buli wonna. Naye ekisinga obukulu nti gwaliko obulungi baako kyokola kyembadde nkwagalamu kyennyini baako kyokola SB4 mukama ayinza okuwa 10 olwaleero naye baako gwoyamba tosobola kuyamba nsi yonna ne bw'onookola otya naye waliwo oyo gwoga nti olw'10 luki luuluno naye nga bo obwavu buli universal era obwavu we buli wane Uganda ne mawanga gonna obwavu gye buli ate ffe mu Africa ate tuli bubi nnyo kuba gali amawanga gatusooka ka democracy zaabwe ezimu zimaze emyaka 7 economy zaabwe zimaze emyaka 12 oba okitegeera naye ffe twetandika butandise so baako goyamba manyi abantu batera ne bagamba tukubira government omulanga nedda naye walaba mu COVID ne government erajana oba okitegeera kakati ate nekuyamba etya so tuyambagane ffe abantu ne government ne bwekuyamba teyina everything to help everybody oba okitegeera tugiwa burden etasoboka naye tuyambagane. Okay, gwewe nawe naali eyo nkugamba kintu kimu nti wolaba naibawo ng'ali bubi gwe nga tonna kuba mulanga nti government gye tuyamba ba SB4 jangu oyambe bamusumba jangu oyambe gwe omuyambi otya kubanga oyina 12 omwaka nusu 2 oba nusu 5 oba muwadde oba obukoze ky'amaanyi nnyo mu bulamu bwe then walemererwa osooka okube akasimu musumba obako obusembayo bosobola okugamba na Uganda ali eyo ng'ali bubi ngalowooza obulamu bukomye obubaka bwenyinza okumugamba nti ne Yesu bwe baamutta ne bamuteeka mu ntaana baali tebasuubira nti avaayo mu nnaku kati oba yazuukira okuba Lazarus bwe baamuziika Lazaalo yali tebamanyi nti bajja muzuuka ate gwe gwe batannaziika okyalina chance nene togwamu maanyi kwanguyize kino waliwo mu kitabo ky'Abassekabaka ekyokubiri mu Bayibuli nabbi yali anaatera okufa gwe bayita Erisa kabaka najja kabaka bwajja nasanyuka nnyo nneko maye muntu waba agenda kufa yagala omusika noza n'agamba ono yajja okunsikira namugamba kwata obusaale kube eno namugamba kwata omuggo ogukube wansi n'agukuba wansi emirundi 3 namugamba nagambye okulekeraawo ako kabadde kabonera akalaga emirundi gy'onaawangula kati engeri gy'okubya emirundi 3 era ogenda kuwangula emirundi emeka singa okubya emirundi 6 waali yawangudde emirundi 6 ate oluvannyuma lw'emirundi 6 abalabe bo bonna baalifudde kabali weddewo kale kitegeeza singa kabaka ono teya giving up yali ajja kuwangula kati gwe wo giving up ate okuwanguzi bwe bunatera okugira kati gwali eyo ngo obona tewali mu Afrika wano ne bwabeera nze wano atasulangako njala gwali osabiddeko epapa liryengere ize nalisabirako kati togwamu maanyi batosabirangako papaali mukama kwomukisa webala kutuyambira ku basajja baffe ba comedian amina basajja ba mukama bankubidde omulanga naye mwanseetinza apwe so nalabye katambira gwe nasoose n'okulaba bankubidde omulanga naye omuntu asobola kusaba nga mukama akuwadde obusobozi tetusobola kuyamba buli muntu saagala oli awulire nti buli anaakuba omulanga tunaamuyamba naye bo tusobodde okubayamba nibagaye baagala ntandikwa kutandikawo bizinensi kulunda bisolo kugula butebe katubasabire mukama abayambe era mukama abateeremu obwangu. Okay, naffe tuyanziza okutukyalirako wano ku SB4 Media. Gwe wena subscribe, likinga, sharing akatambi kano emirundi 15. Tuli ba mukisa mulungi nnyo. Era kino simanyi na kumanya naye nga gamba kintu kimu nti weekumye ku SB4 Media ebizimbe eggwanga ebinyuma wamu n'ebiyigiriza wamu n'ebizibula amaaso bikyajja beerako tovaako.